Wow, ntendeza Kristo era nebaza Mukama Katonda waffe olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange mu kuba tukyasobolera ddala okwatula ti Yesu ye Mukama. Nga bulijjo amanya Mazima Kenneth nza kubuuzaako muganda wange mwannyinaze bweyina atwala eddala okwekuumira ddala mu byawandiikibwa. Olunaku olwaleero tuli ba mukisa nnyo okubeera nti tugenda kuba nga tutandika ku kitundu kyaffe ekyokubiri eky'ekitabo kino eky'Abefeso. Nga bwe twalaga mu ntandikwa, ekitabo kino kiyina ebitundu bya mirundi ebiri. Ekitundu ekisooka kizingiramu essuula esooka ey'okubiri n'ey'okusatu, ate ekitundu ekyokubiri ne kibeera nga kizingiramu essuula ey'okuna paka ku y'omukaaga. So omwaka gumu n'emyezi esatu twagumala nga tutambula ssuula ku ssuula, lunyiri ku nyiriri, nga tugenda ddala mu maaso n'okwetegereza ensonga enkulu ezaali mu kitundu ekyasooka. So olunaku olwaleero tujja kuba nga tutunuulira ekitundu ekyokubiri wansi w'omutwe gwe tuyita okutambula okusaanira okuyitibwa kwaffe. Okutambula okusaanira okuyitibwa kwaffe. So kikulu nnyo okubeera nga tutegeerera ddala nti olunaku olwaleero nga tutunuulira ekitundu kino ekyokubiri eky'ekitabo kino eky'Abefeso, tugwanidde okuba nga twebaako ebitono bye twejjukanya nti nga bwe twalaba nga tuggulawo okusoma okw'ekitabo kino, twalaga nti ekitundu ekisooka kitunuulira nnyo kye tuyita theologia ne kye tuyita ensomesa mu luzungu gye tuyita doctrine, ng'era ensomesa eyo etuyambira ddala okutegeera Katonda kye yatukolera. Katonda kye yatukolera, oba mu ngeri emu oba endala okutegeera ebyo bitunnyonnyola kaakano nga tuli mu Kristo. Naye kino ekitundu ekyokubiri essira lyakyo lisinga kwesigamira ddala ku nneeyisa yaffe n'okutambula. Enneeyisa yaffe n'okutambula, oba mu bufunze kye tusobola okugamba kiki kye tugwanidde okukola. Kiki kye tugwanidde okukola. Ekitundu ekisooka Katonda kyatukola. Ekitundu ekyokubiri kiki kye tugwanidde okukola. Kubanga toyina ky'ogwanidde kubanga okola nga tosoose kutegeera Katonda kye yatukolera. Kikulu nnyo ekyo kyakubanga tutegeera ddala bulungi. So amabaluwa gano agaawandiikibwa eri amakanisa gaakolebwa mu mbeera ey'okubeera nti enneeyisa oba okutambula kugoberera enjigiriza. Enneeyisa oba okutambula kugoberera kye tuyita enjigiriza. Nti omuntu yenna ayigiriziddwa obulungi aba agwanidde okubeera nga yeeyisa oba nga agoberera enjigiriza eyo ennungi eba yamuweebwa. Omuwandiisi omu yagamba bw'ati nti ekisa ekyannamaddala mu mutima kigwanidde okweraga okuyita mu bulamu obulungi. Ekisa ekyannamaddala mu mutima kigwanidde okweraga mu bulungi obw'obulamu. Gwe yenna agamba nti walokolebwa Mukama waffe Yesu Kristo olw'ekisa kye, ekinaatulagira ddala nti ekisa ekyo kyogerako kyali kyannamaddala, ekiva eri Katonda, ekyo ekibuukaalidde ddala mu mutima gwo, kijja kubeera nga kyolesebwa okuyita mu bulamu obwo obulungi bw'otambuliramu, obulamu obutali bwa kubeera nga ate ogenda mu maaso n'okukontana n'ebyo ebyawandiikibwa, nga bukontana n'ebyo ebyawandiikibwa. Kikulu nnyo ekyokuba nga tukola tutya, tukitegeerera ddala bulungi. So nga bulijjo tujja tandika nga tusoma ennyiriri zino, then tulyoke tunnyonnyole lunyiriri ku lunyiriri. Ngenda tandika nga nsoma ennyiriri esatu ezisooka, newankubadde essira ngenda liteeka ku lunyiriri olusooka, then Mukama n'abakkiriza tunaatandikirawo ate n'okuba nga tukwata ku lunyiriri olwokubiri wamu n'olwokusatu nga tugaziyiza ddala obukulu obw'ensonga. Bweti bwegamba mu nnyiriri esooka esatu: kyenva mbeegayirira nze omusibe mu Mukama waffe, okutambulanga bwe kusaanira okuyitibwa kwe mwayitibwa. Olwokubiri, n'obukakkamu bwonna n'obw'owembeefu n'okugumiikiriza nga muzibiikiriziganyanga mu kwagala. Olwokusatu, nga munyiikiranga okwekuuma obumu obw'omwoyo mu kusibibwa n'emirembe. So ezo ennyiriri esatu ze twakasoma zitambulira wamu, naye nja sooka okubeera nga ntandika n'olunyiriri olusooka lutuyamba okuba nga tuteekawo omusingi ogunaatuyamba okutegeera olwokubiri n'olwokusatu. Olusooka lugamba nti kyenva mbeegayirira nze omusibe mu Mukama waffe. Bayibuli bw'egamba nti nze omusibe,
Ensonga ku muwandiisi ono gwe tuyita omutume Pawulo bwe yali akola okumaliza kwe okw'ebyo Katonda by'atukolera ebizingiramu obukulu obw'ekisa kya Katonda mu kulonda nga bwe twala mu Befeso 1:4 omuli n'obununuzi bwaffe okuyita mu musaayi gwa Kristo Yesu Befeso 7. Obusika bwaffe bwe tulina mu Kristo Yesu Befeso 1:11. Ffe okubeera nga twateekebwako akabonero twateekebwako envumbo olw'Omwoyo Omutukuvu Abefeso 1:13-14. Ffe okubeera nga twalokolewa lwa kisa okuyita mu kukkiriza Befeso 2:8-9. Ffe okubeera nga kaakano tuweereddwa omuwaatwa okusembera eri Kitaffe okuyita mu Kristo olw'Omwoyo gumu Befeso 2:18. Ffe okubeera nga twatabaganyizibwa n'Abayudaaya mubiri gumu ogwa Kristo Yesu Befeso 3:6 n'ebirala. Kikulu nnyo okutegeera nti ye ensonga lwaki Pawulo yatandika ekitundu kino ekyokubiri nga yeeyogerako mu ngeri eyo yogamba nti kyenva mbeegayirira nze oyo eyali atutte eddaala okuba nga asomesa ebintu bino byonna bye nkukoneddeko waggulu. Mu bulambulukufu bwabyo bwe yali atandika okubeera nga kaakano agenda ku nsonga eya butya bwe tugwanidde okubeera nga tutambula, kiki kye tugwanidde okuba nga tukola, yatandika n'ekigambo ekyo ekigamba nti kyenva. Yatandika nga bwe yakola ki? Bwe yatandika. Ekitegeeza nti yali agenda mu nsonga ey'okumeka, ensonga endala ey'okubiri oba etutwala mu kitundu ekyokubiri nga yeeyogerako ng'agamba omusibe mu Mukama waffe. Ensonga eyo nno nkulu yakutegeera. Bw'agamba nti ye yali musibe mu Mukama waffe, ogwanidde okuba ng'otegeera nti no enjogera eyo ekakasiza ddala butya Pawulo bwe yali takwatibwa nsonyi enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yasomesa mu Baluumi 1:16. Kubanga ebyafaayo biraga nti mu kyasa ekyasookera ddala omuntu okuba nti yali ayitibwa omukristaayo oba okuba nti yali mugoberezi wa Kristo yali nsonga eyali ennyomebwa abantu ennyo nnyini ddala mu biro ebyo. Nti yali nsonga ya kunnyomebwa yokka, wabula omuntu okuba nti yali ayitibwa omukristaayo oba omugoberezi wa Yesu Omunazaalesi kyazingiramu ebintu bingi nga okusuulibwawo famireyo, okuyigganyizibwa n'okusuulibwa makomera wamu n'okubeera nga ofuna emigo gy'oyinza okuba nga tokola ki? Tosobola na kubala. Tugwanidde ffenna okujjukira nti bw'oba osomye ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume essuula eya 26 olunyo lwa 27 paka olwa 28, Pawulo yali ayimiridde mu maaso ga Festo ne Kabaka Agripa wamu ne Berenike n'abaami abalala abakulu. Yagenda mu maaso n'okwanja ensonga mu maaso ag'abantu abo nga akakasiza ddala nti okwewozaako kwe yali akola eri abantu bano Kabaka Agripa yali akumanyiiko. Pawulo kyava agenda mu maaso n'okuba ng'abuuza Kabaka Agripa n'amugamba tokkiririza mu bannabbi. Era Pawulo mbageyo n'ayanuka ng'agamba mmanyi nti obakkiririzaamu. Naye bwe yali yakamala okwogera ebyo Agripa naye n'ayanukula ng'agamba olowooza nti osobola okubeera nga onsendasenda okubeera omukristaayo mu kanyomera akatono? Nti enjogera eya Agripa yali nayo enywereza ddala obanga esonga ddala ku bukakafu obulagira ddala nti omuntu okuba nti yali mukristaayo obanga mugoberezi wa Yesu Omunazaalesi mu kyasa ekyasooka kyali kintu kyakusekererwa, kyalanga kivume nga teri muntu yenna agala kwekwanaganya na kubeera nga mugoberezi wa Yesu Omunazaalesi. Pawulo bw'obulya ayogeranga bw'ayogeranga agamba omusibe mu Mukama waffe. Ekyenjawulo ye kyakola kye kino, ekyo abantu kye baalabanga ekyokunyoomebwa ddala ekisemberayo ddala, ate ye Pawulo yakiraba nga ekyekitiibwa eky'amaanyi ennyo okuba nti tyali musibe wansi, tyali musibe wa ggwanga, oba tyali musibe kubanga yali abbye, oba yeebase ne mukamusajja, oba yali alwanye n'abantu, oba yali akoze akavuyo, naye yali musibe olw'okubeera nti yali abuulira enjiri eya Yesu oyo Omunazaalesi. Era y'ensonga y'emu gy'olaba gyanyweza mu ssuula ey'okusatu bwe tuba tugitandika nga yeeyogerako ng'era agamba nti Pawulo omusibe mu Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga ezo zigwanidde okuba nga zitegereka bulungi nti yakyenyumirizaamu nnyo ekyokubeera nti teyali musibe kubanga yalina
engeri emu oba endala gyali agombeddwamu obwala gavumenti y'ebiro ebyo oba abantu b'omu biro ebyo, kubanga yali alinyiridde kye tuyita eddembe lya ssemateeka, wabula yali musibe olw'enjiri eyali emuweereddwa okubuulya bannaggwanga olwo Abayudaaya ne batandika okuba nga bamuyiganya olw'ogenda eri ab'amawanga. So ekyokubiri ky'olaba kyanyweza kyekyogamba nti kyenva mbeegayirira. Ekigambo ekyo bw'agamba kyenva mbeegayirira, ekigambo ekyo kiva mu kigambo eky'olyona kye tuyita parakaleo. Kitegeeza okwaniriza, okwegayirira, kubazzaamu amaanyi, mbasaba oba okusaba. Yali asaba Abefeso, ate yali asaba ffe ffenna abaali bagenda okujja oluvannyuma nga twali bakusoma ebbaluwa eno. Agamba atya? Okutambulanga. Ekigambo okutambula kino kiva nakyo mu kigambo eky'olyona kye tuyita peripateo, ekitegeeza okutambula oba okugoberera. Kati bw'olyanga awangaza ng'agamba okutambulanga, asonga ku mbeera ey'obulamu eddibwamu buli kiseera. So kikulu nnyo okutegeera nti engeri eyeegwanidde oba esaanira ey'okutambula yali egoberera ebintu bya mirundi ng'esatu. Ekisooka kwe kuyitibwa. Balina okutambula nga bwe balina okutambula olw'okuyitibwa okwali kw'abayitibwamu. Jjukira ensonga endala ebbiri ezitutuusa ku kino wammanga. Pawulo ate yali yasomesa, n'abasomesa obukulu obw'ensonga ku bintu eby'enjawulo, ate era teyakoma okwo, n'abasabira baweebwe amaanyi ag'omwoyo okutambula, wamu era n'amaanyi n'obusobozi okutegeera omukwano ogwa Kristo. Kati agenda otuuka wano ng'abeegayirira okutambulanga yali yabasabira dda, nga bye balina okumanya baali babitegedde, yali basomesa. Amaanyi ng'agabasabira dda okuba nga bakola ki? Bagafuna. Ekitegeeza nti nno okutambula kwaffe oba enneeyisa yaffe egwanidde nga bwe nanywezezza okugoberera kye tuyita enjigiriza. Talina kyali abasaba kye baali tebasobola kuba nga bakola. Baali bamaze okusomesebwa, baali bamaze okusabirwa, ate baali baayitibwa. Naye bw'agamba okutambulanga, eno y'engeri ey'obulamu obw'omuntu. Waliwo engeri ey'obulamu eyali ebasuubirwamu. Ffenna tumanyidde ddala bulungi nti omuti ogw'omuyembe gubala miyembe, ogw'omuti ogw'emicungwa gubala micungwa. Oyo ali mu Kristo waliwo engeri ey'obulamu bwe. Nga bw'otalaba nti gy'emiti gikyuka oba ebisolo eby'enjalo oba ebintu eby'enjalo bigenda mu maaso n'okuba nga biddingana empisa zaabyo, bwe gutyo bwe guli naffe nno mu Kristo Yesu. Nti tulina okubeera nga tuli ba buli lunaku, nga tulina engeri ey'obulamu gye tuddiŋŋana. Engeri eyo eya bulijjo gye tuddiŋŋana yetunnyonnyola nti tuli mwani? Mu Kristo Yesu. Luli bwe twali tetunnaba kulokoka, jjukira bulungi Befeso 2 olwokubiri enyweza ng'eraga nti bye mwatambulirangamu edda nga emirembe gy'ensi eno bwe giri, okugobereranga omukulu obuyinza obw'omu bbanga, omwoyo ogukolera kaakano mu baana abatawulira. Waliwo okutambula kwe twatambulirangamu edda. Yali mbeera ya bulijjo, okutambula okwo kwali kwa bulijjo nga tukuddiŋŋana, kubanga bwetyo bwe twali, ng'era twagobereranga omulangira owaki? Ow'omu bbanga. Obwo bwe bwali obulamu bwaffe. Naye kati nga tuli mu Kristo Yesu, waliwo obulamu bwe twatondebwa okuba nga tutambuliramu. Befeso 2 bw'osoma olw'10 bw'eti bwenyweza egamba nti kubanga ffe tuli mulimo gwe abaatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda be yasooka okuteekateeka okutambulirangamu. Buli ali omulimo gwa Katonda nga watondebwa mu Kristo Yesu, watondebwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi. Era ebikolwa bye ebirungi Katonda yabiteekateeka obitambulirenga mu. Nsonga eri Pawulo gy'anyweza mbeegayirira okutambulanga bwe kusaanira okugoberera okuyitibwa kwaffe. Befeso meka? Tusoma ne Befeso 4 olw'17 nayo enyweza ensonga emu egamba nti kyenva njogera kino ne ntegeeza mu Mukama waffe, mmwe
mulemenga okutambula nate olw'entambula eri n'entambula empya, entambula enkadde n'entambula empya. Tweyambula entambula enkadde twambale entambula empya. Kyava gamba kyenva njogera kino nentegeeza mu Mukama waffe mmwe mulemenga okutambula nate era nga ab'amawanga bwe batambula mu birowoozo byabwe ebitaliimu. Waliwo entambula, ekitegeeza nti tugwanidde okutambula nga tugoberera okuyitibwa kwaffe. Tugwanidde okutambula nga tugoberera okuyitibwa kwaffe. Basikomyawo nsobola okunyweza Atera ne Bafilipi essuula esooka olunyiriri lwa 27 naye egamba bweti naye kyokka okutambula kwammwe kubeere nga bwe kigwanira enjiri ya Kristo. Olw'okutambula okuzaalibwa enjiri, nga okutambula okwo okuzaalibwa enjiri kwawukana n'okutambula okw'obutaliimu okukadde. Bayibuli enyweza ensonga eno y'emu ne bw'oba osomye Bakolisaayi essuula esooka olw'ekumi egamba nti okutambulanga bwe kisaanira Mukama waffe waliwo okutambula kwaffe mu Kristo Yesu, niwabeerawo n'okutambula okutali kwaffe mu Kristo Yesu. Basonika ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekumi wulira bweyogera nayo egamba bweti mulyoke mutambulenga bwe kisaanira Katonda abayita okuyingira mu bwakabaka bwe ye n'ekitiibwa. Pawulo anyweza ensonga y'emu. Okutambula kuli kwali okulaajaanira Abeefeso. Teyakukomya ku Beefeso, kugenda eri amakanisa gonna, kugenda eri ffe ffenna abakkiriza. Waliwo entambula ekkirizibwa mu maaso ga Katonda, waliwo entambula emuweesa ekitiibwa. Tulina kunoonya kuba nga tuweesa Mukama waffe Yesu ekitiibwa. So bagamba nti nze omusibe owa Kristo kyenva mbeegayirira. Ayatula oba ayogera ku busibe bwe mu ngeri ey'okunyweza okwegayirira kwe. Mu bufunze ndi musibe olw'ebino bye nabasomesa. Mufeeyo eri bye mbagamba, singa si ebyo bye nabagamba sandibadde na muki mukomera bikulu era si byegaana. So kyonna abantu bano kye baali baafuuka oba gwe nange kyonna kye twafuuka mu Kristo Yesu, tugwanidde okubeera nga tutambula mu mbeera ekyolesa nga tetukwatibwa ensonyi. Kyonna kye twafuuka mu Kristo Yesu tugwanidde okuba nga tukitambuliramu nga tukyolesa, tetukibikkako buli muntu yenna okutegeera omulimo ogw'amaanyi Katonda ffe gwe yakola mu ffe. Mmwe muli munnyo, Matayo 5:14-15. Mmwe muli munnyo gwa nsi, naye omunnyo bwe guggwaamu ensa balirunga munnyo nabaki? Tegukyasaana nate wabula okusuulibwa ebweru abantu okugulinnyirira. Ekyokubiri, mmwe muli musana gwa nsi. Ekibuga ekikubibwa ku lusozi tekiyinzika kusibibwa. Ekyokusatu, so tebakoleeza ttabaaza okugivuunikira mu kibbo wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo, nayo ebaakire bonna abali mu nju. Bikulu nnyo ebyo byakutegeera. Kyonna kye twafuuka tugwanidde okiteeka ku kikondo, tugwanidde okubeera nga tutambula twoleseza ddala empisa zaffe empya, entambula yaffe eviira ddala mu Kristo Yesu. So engeri yonna, enneeyisa yonna etasaanira, empisa zonna ezitasaanira, kiba kivume eri enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Tugwanidde okunoonya okuweesa Mukama waffe Yesu Kristo ekitiibwa. Tugwanidde okutegeera obulamu bw'okweyawula y'engeri gye tuteeka mu nkola okusomesebwa okwo okulungi kwe twafuna. Nti kasita tweyawula nga tutambula mu mbeera egulumiza Katonda, tuba tussa mu nkola okusomesa okwo okulungi kwe twafuna, era okutambula kwaffe tekwina kontana n'ebyo bye twasomesebwa. Baluumi 6:2 egamba nti tweyongera okwona kuba tetukyali wansi w'amateeka, tuli wansi w'ekisa. Pawulo ayanukula ng'agamba nedda, kubanga yali yavudde dda mu ssuula ey'okutaano ng'anywezezza obukulu obw'ekisa kya Katonda, okubanga amaanyi g'ekisa kya Katonda ga maanyi nnyo okusinga n'okwonoona, era ekirowoozo kyajja nti waliwo abajja okubeera nga batandika okutambula nga baagala. Pawulo n'agamba tweyongere okwonoona, nedda, nti ategedde amazima tegamulalula obula gamufuula wa ddembe. So
tugwanidde okuba nga tutambula nga waliwo embeera y'omwenkanonkano wakati w'enjigiriza n'enneeyisa. Omwenkanonkano wakati w'enjigiriza n'enneeyisa. Singa enneeyisa yaffe tebeera mu mwenkanonkano n'okusomesa, kiba kitegeeza tetwasomesebwa era tetumanyi. So amaliriza ng'agamba waneeno mu lunyiriri olusooka Befeso 4:1 bwe yagamba nti okuyitibwa kwe mwayitibwa, nti okuyitibwa kuno kwasongako kwa kubeera nti obulamu bwaffe oba entambula y'obulamu bwaffe yeesigamye ku kuyitibwa kwaffe. Nga bw'olabye ddala ne mu ssula ey'okuna olwokuna Befeso, omubiri guli gumu, omwoyo omu, era nga nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubirwa okumu okw'okuyitibwa kwammwe. Ensonga y'emu mu Balumi 8:28, Balumi 8:3, Bakolisaayi 3:15. So tugwanidde okwolesa kiki kye twakola kye twafuuka mu Kristo Yesu. Entambula yaffe eragira ddala nti twamusensikana, tumumanyi era tetumukwatibwa nsonyi. So Mukama waffe era yayogera mu Matayo 7:18 nti bw'osoma Matayo 7:18-19 eraga nti omuti omulungi gwe gulina obusobozi okubala ebibala ebirungi. Omuti omubi tegulina busobozi bubala bibala birungi, wabula gubala ebibala ebikyamu oba ebibi, era omuti ogwo tegulina kye gugasa wabula okutemebwa wamu n'okusuulibwa. Ensonga ezo nkulu nnyo nnyini ddala. So ekyokuyiga ekikulu gwe nange kye tulina okuba nga tutwala nti bwe tugamba nti twalondebwa Katonda waffe nga n'emisingi gy'ensi gye teginnaba kubaawo, n'atulonda okuba ababe, n'atuteeka mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo, ne tubeera nga tuli basika wamu n'Abayudaaya, ne tubeera nga tusabiddwa, kubeera n'amaanyi, kubeera nga tutegeera omukwano gwa Kristo. Ekiba kiddiridde kwe kutambulira mu mbeera egoberera okuyitibwa kwaffe. Bino si bya kwewayiriza ng'ogamba nti Katonda amanyi omutima gwange newankubadde entambula nga bwe njagala. Katonda ye amanyi omutima gwange. Awo beera weewayiriza. Ffenna tulagibwa nti tugwanidde okutambula mu mbeera eyo eweesa Mukama waffe Yesu Kristo ekitiibwa. Sijja kuba nga nsukako wano, wabula ogamba nti bwana bakkiriza tujja kuba nga tutandikira wano ate tuzuulire ddala n'ensonga endala enkulu ennyo ez'okuba nga nazo zifiibwako. Saba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere nammwe mwenna. Amiina.